Linnya Patiri n'erya mwana n'erya mwoyo muteekerevu. Amiina. Abooluganda Omukama mulungi obudde bwonna Omukama mulungi era z'embeera ze weewaawo. Kateebaze Omukama azze munaatusisinkanya olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero Lwakubiri tugenda mu spiritual talk. Kasooke okuyozaayoza abo bonna abatuuse ku buwanguzi. Yes. Omukama yeebale ate era katongere okusabira abo bonna abalina bye bayitamu. Omukama ayongere obakwatirwa ekisa ate ayongere okubavvuunusa ekyo kyonna kye muyitamu. So olunaku olwaleero lwa njawulo tugenda kwebulira ku muntu oyo akuli okumpi, ebiseera ebisinga g'oyisaako n'amaaso n'omubuuka n'ogenda mu bantu abalala so ng'ate waliwo omuntu akuli awo okumpi asobole okukwanguyiza ensonga. Amiina abooluganda. So nsaba olunaku olwaleero tubeeko n'ekyokuyiga. Baako n'ekyokuyiga naddala ggwe asabira banno omwegayirize. Yes, nsaba paying attention olunaku olwaleero. So tugenda kwebuulirira ku bamalayika baffe abakoomi. Amiina, be tugenda okwebuulirako leero na migaso ki gye balina eri obulamu bwaffe. Abantu abasinga, abantu bano tubabuusa amaaso naye ng'ate banguya ensonga. Gwe ky'olaba ng'ekizibu bwe weekwata abantu bano mu ddakiika ntono oba omaze okukivvuunuka. Amiina, be bantu bano. So olwaleero nsaba tubeeko n'ekyokuyiga. Toosigala nga bw'oli n'essaala yo bw'onoofuna ky'okwata mu lunaku olwo, essaala yo tegenda kusigala kye kimu n'obulamu bwo tebugenda kusigala kye kimu. Bamalayika nno be baluwa? Bamalayika tukkiriza nti wali bamalayika bali mu ggulu, waliwo bamalayika bali mu geyeena, ne kuno tulinaku bamalayika ku nsi, bamalayika abatukuuma. So okubeerawo kw'abamalayika kwa mwoyo era okubeerawo kw'abamalayika kye kintu ekiri ku high oba ku higher level oba kye twandiyise the dogma. N'olwekyo okubeerawo kw'abamalayika abalungi n'ababi is a dogma to our faith. Amiina. Bamalayika baffe abo nno, those are the oba bamalayika baffe abakuumi, those are the messengers and the servants of God. Era nga batambulirira mu bya mwoyo oba mu mwoyo. Bamalayika abo nno balina amagezi. Those are our guardian angels. Bamalayika bonna balina amagezi era amagezi ge balina balinga ffe. Ate ekirala bamalayika abo nti bitonde ebitafa. Bamalayika baweebwa tasks okuva eri Mukama Katonda. So buli malayika alina tasiki gy'alina okutuukiriza. Amiina. And our guardian angels balondebwa oba they are chosen by God okuva mu kwayazi omwenda. Tujjukire mu nzikiriza yaffe tulina kwayazi mwenda. Okay, katuzirabe. Tulina kwaya abamalayika, tulina kwaya z'abasaba malayika, tulina kwaya namulondo ab'obuyinza, tulina kwaya abatuufu, tulina kwaya abanajje, tulina kwaya ez'abamaanyi, bacherubimu, baserafimu, zezo kwayazi omwenda. Amiina abooluganda. Era kwayazi ezo tukkiriza nti gyezoba mu luzungu oyinza okugamba tulina baserafimu, tulina bacherubimu, tulina throne, tulina ba dominions, tulina ba virtues, tulina powers, tulina principalities, tulina ba archangels, tulina ba angels. Those are the choirs, those are 9 choirs that we have. Mukitegedde abooluganda. Era mu kwaya zino ezisembayo ze tufunamu bamalayika baffe abaki abakuumi. Teri muntu n'omu asobola kukwagala. Nkiddamu. Teri muntu n'omu asobola kukwagala the way how your guardian angel loves you. Yensonga lwaki ebiseera ebisinga ne bw'oba ogenda kugwa mu nsobi otalizibwa. Ng'olaba emmotoka ebadde egenda kukuba n'ofuna ekintu ekikuwugula nga tomanyi na kintu kye kikuwugudde.
oba ng'ogenda oyina ekizibu ky'ogenda okugwamu bannaye nno mbadde ngenda no mu kifo bwe kiti naye oba kiki ekimbaddeko abamu ne bagamba genda olye n'enkoko yo oba oluusi oba waakavaawo bw'oti ekizimbe ne kigwa nga waakavaawo oba obeera olina wootudde nga waakavaawo like eddakiika ntono bwe ziti accident n'ebaawo nga waliwo ekikuugudde abeera malayika w'omukuumi kuba waali okukutaasa okukutangaaza gweoyinza okulowooza ovuddewo ku bubwo naye waliwo amaanyi agabeerawo essaawa eyo agakujjula ne gakuleetera okuyimuka mu kifo ekyo ky'olimu n'ogenda mu kifo ekirala ne weesanga nga otaliziddwa okugwa mu buzibu bwonna abo be baani be bamalayika baffe abakuumi nti weebali okututaasa mu buli nsonga y'ensonga lwaki malayika w'omukuumi ye yekka asobola okwagala ebiriyo lwakuba nti ebiseera ebisinga we don't consider our guardian angels. I don't know why. Abantu abasinga tebaconsideringa bamalayika baabwe abakuumi naye nga kyekintu eky'omuwendo kyekyo kyasinza okuba nakyo mu bulamu bwaffe kyekintu eky'omuwendo ekyakukwasibwa Omukama Katonda kisobola okutaliza wadde gwe n'okukyagala tokyagala naye kyo olw'omukwano kisigala kiri naawe ensonga lwaki ebiseera ebisinga ne mu buzibu togwamu olwaki olina obukuumi obwo obukuliko obw'enjawulo those are your guardian angels ebiseera ebisinga tugamba tulina bamalayika abalungi tulina malayika omu ali ku ludda lulala omulala ali ku ludda lulala naye malayika w'omukuumi afuba okulaba ng'akutaliza okugwa mu nsobi akutaliza okugwa mu maaso g'omulabe sitaani oyo ye malayika w'omukuumi nti laavu gy'alina tewali n'omuntu n'omu asobola kugikulaga ensonga lwaki abantu abamu nga ffe mikwano gyaffe be twafuula our best friends be bamalayika baffe abakuumi koze muntu gw'ogenda okugamba ekyama akutangaaza embwangu akubuulira ekyokukola lwekyo kino kiri bwe kirina kuba bwe kiti ne bwe kiti kirina kuba bwe kiti ne bwe kiti nga teri muntu n'omu gw'abuulidde kyama ekyo kiba kitegeeza gye wandyesigidde omuntu omulala ke kaseera ofuna omukwano asinga nga ye guardian angel kozi ye muntu alina perfect love oba gye tuli kyova olaba mbagambye olunaku olwaleero funa ekyokuyiga togenda kusigala kyekimu waliwo topics zenkwatako nga I am the living testimony so ku topic y'aba guardian angel era nkibagamba nnyo I am the living testimony amina abooluganda so fuba okulaba ng'olwaleero ofuna ekyokuyiga togenda kusigala kyekimu amiina wandibadde wettanira nnyo malayika wo omukuumi bamalayika baffe abo abakuumi balaba balina obuvunaanyizibwa okutukuuma okututuusa mu bulamu obutaggwaawo obadde okimanyi nti malayika w'omukuumi akufunira enneema mu kaddeko akasembayo mu bulamu bwo buli akaddeko akasembayo oba in your last hour oba akaddeko akavannyuma nga katuuse buli lw'oba ng'obadde mu mukwano ne malayika w'omukuumi akufunira enneema kitegeeza ki fuba okulaba ng'otambula ne malayika w'omukuumi mu buli kimu ky'okola mukulembeze mu buli kimu ky'okola malayika w'omukuumi kino kiri kitya lw'ensonga baamukwasa waali okukubeererawo mu buli mbeera yonna ate malayika w'omukuumi tagenda kudisappointinga ekyo nkigamba nti ne bw'onooba oyagala ki ng'okisabye togenda kubeera disappointed ky'osabye ogenda kifuna mbunnambiro ekyo nkigamba ogenda kukifuna mbunnambiro lwaki omutaddemu obwesige kuba Omukama Katonda yamukwasa waali okukubeererawo mu buli mbeera yonna
kiba kitegeeza nti waali okubeererawo mu buki mu buli mbeera yonna. So bamalayika baffe abo abakuumi balina obuweereza obw'enjawulo bw'oba obutunuulidde mu bulamu bwaffe. Bamalayika baffe abo abakuumi batutaliza okugwa mu buzibu oba batutaliza okukola ekibi oba okugwa mu nsobi. Ebiseera ebisinga bamalayika baffe abo abakuumi batulabula nga bayita mu birowoozo, n'obeeraawo ng'olina ekintu ky'oyagala okukola naye ng'omutima gugamba tokikola kino, tokikola, ne gukulemerako. Ebiseera ebisinga abeera malayika w'omukuumi, lwansonga malayika w'omukuumi talikuvaako kebere sekendi emu bw'eti. Never. Malayika w'omukuumi talikuvaako kebere sekendi emu bw'eti. Nti ye muntu agenda okukubeererawo oba okoze ensobi oba kiki agenda kusigala wamu naawe. Wadde ng'okoze ensobi ajja sigala nga yeewuunya bwewuunya ng'alina ennaku ku mutima naye tagenda kuvaawo. Lwaki? Baamukukwasa. Amiina. Nti oyinza okuba nkibagambyeko waggulu abo, oyinza okuba nti wandigudde mu buzibu olw'okuba kikutaddemu mbirowoozo n'ogamba waayi ekintu kinnemeddemu kankyesonyiwe n'okyesonyiwa. Oba ebiseera ebisinga batulabula mu bintu bingi. Oba oliawo ng'oyimiridde ogenda okulaba ng'ekintu kigudde bwe bbo nekyatika. Ogenda okulaba nga endabirwamu eyattise from nowhere ng'oba oluusi obadde olina gy'olaga. Ebiseera ebisinga bagamba it's a bad sign. Nti wabeerawo kyaba akulabula nga tomanyi kintu kye kwe kivudde. Ebiseera ebisinga wabeerawo sayinizi za nnyingi. Oba oliawo oba olina gy'olaga oba ne weetema oba ne weekuba ekintu naye ng'ate olaba kizze kitya. Weetunulemu. Bw'omala wuuliriza nnyo omuntu wo w'omunda ki ky'aggamba. Either ekintu ekyo bwe kimala okuhapeningawo omuntu oyo ajja kugamba togenda. Olw'okuba tuli bakakanyavu ba mitima. Naye ng'oba oluusi ng'okimanyi gy'olaga ogenda mu mitawaana myereere oba ng'okimanyi gy'olaga ogenda kukola bibi naye n'owalaaza nti emitima gyaffe mikakanyavu tetwagala kumanya. Naye ng'olwedde akulabudde kuba bo weebali okutulabula akulabudde. Olw'okuba olw'obukakanyavu bw'emitima gyaffe n'ogamba nze nnina okugenda. N'ogenda n'ofunirayo obuzibu. Olukoma n'ogamba naye nno nabadde ngenda endabiramu neyatika kyokka nabadde ngenda kiri ne kibaawo singa saagenze omutima gwabadde kuŋŋamba togenda naye olw'okuba nti owaganyala n'agamba nakulabudde n'ogenda. Ate ekirungi yera tajja kukuvaako era ajja sigala naawe. Yakulabudde n'ogaana. Kiba kitegeeza nti fubanga nnyo okulaba ng'owuliriza omuntu ow'omunda kuba tagenda kwogera nga lwekyo bwenjogera essaawa zino. Tagenda kwogera okuggyako nga otambulira nnyo mu by'omwoyo. Your guardian angel can communicate to you. I assure you this. Okuggyako ng'otambulira nnyo ng'obulamu bw'obutambuliza mbya mwoyo. Your guardian angel will communicate to you because they communicate to us. They communicate. Naye ekyo tekigenda kubeerawo nga wamuzza ku bbali. Wadde wamuzza ku bbali yajja kubeerawo. Oyo muntu gwe baakukwasa. So kitegeeza ki? Weegendereze nnyo. Weegendereze nnyo kuba ebiseera ebisinga bambi batubeererawo naye olw'okuba nti ffe tetwagala kumanya ne tusanga nga tukoze ensobi. Bamalayika baffe abo abakuumi they remove occasions of sins. Ate era batuyamba n'obutagwa mu nsobi. Kyekyo kye mbagambye. Bamalayika baffe abo abakuumi bajjawo sitaani oyo n'atasobola kutwefuga ng'ayita mu birowoozo. Ebiseera ebisinga tulina obuzibu bw'okulowooza. Ebirowoozo
tewali kintu kibi nkiddamu tewali kintu kibi mu bulamu bw'ensi eno kubanga obeera mu ssaala naye nga eva toconcentratinga eyo gye bayita spiritual war battle mwe muyinza okuba muwulira buwulizi mbu spiritual war biki eyo gye bayita battle buli lw'obeera mu ssaala nga you can't even concentrate not even 10 minutes. Okay, 10 minutes nyingi, not even 5 minutes nga tosobola concentrating mu ssaala. Olina olutalo lw'olina okulwana. I remember nalwana n'olutalo luno for 3 years. Concentrating mu ssaala. Kiba kitegeeza si kyangu. Naye olina okwesabira ennyo. Kuba jjukira tulina emyoyo mingi egitwetoolodde. Gw'ayagala okulaba emyoyo emingi nga bwe giri ku nsi kuno, genda osome ekitabo kya Enoch. Emyoyo mingi. Ky'ova olaba tugamba goba emyoyo gy'omu bbanga, egy'oku lukalu, egy'omu bwengula, egyawa, goba emyoyo. First of all, malayika w'omukuumi waali muyite. Call upon your guardian angels like nze muyita baby jangu ngenda tutandika essaala jangu obeere nange nga sinaba na kutandika sooka obeerewo neme kutaataaganyizibwa mulabe baana mwe essaala zaffe ogenda okulaba nga buli ssaawa yenze nabaaki buli lwentandika Mirembe Maria ng'ebirowoozo bidduka ku fiizi bidduka mu maka bidduka eri omwami bidduka eri omukyala omulimu olwo Setaani amaze okwefuga. Lwaki? Nti waliwo ekyomuwendo ekirimu ggwe kyatasobola kukkiriza kutuukawo mu bulamu obwo. Nti waliwo ekyo ekiproducingibwa mu ggwe kasita Setaani akireka ne kikufuluma mu bwekiti aba asaanawo. Ba agents be baatuma ku nsi baba basaanawo olw'ekyo ekiba kigenda okuvaamu. Tukiraba ku Peter. Amiina, tukiraba ku Peter. Ensonga lwaki watemwe yatuuka Omukama n'amugamba nkusabidde. Naye waliwo bwe tulaba nga Peter yeeganye Omukama emirundi emeka. Naye essaawa zino Peter tumulabira ku ki? Oba muntegeera abooluganda nti Setaani atya nnyo ekyo ekiproducingibwa mu ekyo ekiri mu kuvaamu kye kimutiisa. Y'ensonga lwaki nti buli lw'olibeera nga mu ssaala agenda kuleetangawo distraction. Ate buli lw'ofuna distraction kigenda kubeera kizibu nnyo okubeera ng'essaala yeeterera naye ng'ate jjukira nti buli lw'olibeera n'omuntu ono agenda kwanguyiza ensonga zo. Olabe nga buli kimu kitandise okukola ki? Kitandise okutambula obulungi. Ensonga lwaki nsaba nnyo abantu abaagala okusaba bokka. Ekintu ky'okusaba wekka si kibi. Naye obadde okimanyi nti Setaani ayanguwa okwataakinga okuggyako nga oli mulwanyi. Ebiseera ebisinga buli lwe tubeera ffekka mu ssaala malayika w'omukuumi tomuyise, tokoze bonna bato bayise, yo patron saint tomuyise, oli wekka. Setaani agenda kukwataakinga mangu. Ngamba nnyo abaana bange fubanga nnyo okulaba ng'ofuna banno mwegayirire. Kuba buli lw'obeera ne munno Setaani kizibu okuba ataakinga. Waliwo amaanyi ag'okusabira mu group. Waliwo amaanyi ag'enjawulo ag'okwegayirira mu group. Abantu abasinga gye tubuusa amaaso ne tubagamba genda bwegatta ne gundi mwegayirire, genda bwegatta ne gundi weegayirire. Anze oyo simwagala sijja kwegayirira, anze oyo sikolagana naye. Tuli ku ki bannange?
omulabe tatudde. Omulabe bw'aba tatudde tetulina kutuula n'omulundi n'ogwo. N'omulundi n'ogumu kuba naye talina budde bwaffe. Kyokka ate ffe tumuwadde obudde. Kitegeeza ki? Tuyimirire. Bamalayika baffe abo abakuumi batuluŋŋamya ne tutasobola kutambulira oba ne tusobola okutambulira mu butuukirivu. Ebirowoozo byaffe byonna bibeera ku Katonda. Buli kimu ekyaffe tuba tulowooza ku Katonda. Kasita onoofoolinga mu laavu n'omuntu oyo, buli kimu kigenda kukwanguyira. Nze mbagambye, I'm the living testimony of my guardian angel. Nsaba naawe ennaku eziddako otandike okuweera obujulizi okapa naye malayika wange omukuumi okuva bwe nafoolinga mu laavu naye kino na kino kyatereera. Tewali kigenda kuddamu kugwa butaka nga otandise oba ng'ogudde mukwano oba omuntu ono ng'omufudde mukwano gwo. Bamalayika baffe abakuumi mubalaba, baweereza essaala zaffe eri Katonda. Ate n'ekirala batusabira bwe tuba nga tetukola ki? Nga tetwesabira. Ensonga lwaki wali mbagambye nti tebasobola kutwabulira n'akaseera naako, tebasobola kutuvaako era babeera wamu naffe mu buli mbeera yonna. Bamalayika baffe abo abakuumi batuyamba mu kadde kaffe akavannyuma. Ekyo nakibagambye. Batuyamba mu kadde kaffe akavannyuma. Ate ekirala, ekintu kino nkyebuulirirako nnyo. Obadde okimanyi nti malayika wo omukuumi akadde ka akavannyuma nga katuuse, yakukwata ku mukono either n'akutwala mu muliro ogutazikira oba n'akutwala mu ggulu. Ekyo obadde okimanyi? Be batulaga ekkubo lye tulina okukwata nga kadde kava akavannyuma katuuse. Twesabire nnyo. Kiba kitegeeza abantu bano omulimu gwe balina gw'amaanyi, toguyita gwa muzannyo. Engeri gy'obadde otambuzaamu obulamu bwo, ye kennyini abadde ng'akulabula, munnange tokola kino, munnange tekukikola, olw'obukakanyavu bw'emitima era yagenda okwekwatira akutwale mu muliro ogutazikira. Tokiyita kintu kyangu. Omukama okukwasa omuntu asobola okukutaliza ng'ali akwetwalidde kikaabya. Mujjukire bannange omuliro gwokya bwe twali ku kyoto nabagamba. Bane sigenda kusize kwogera ku kibi oba ku purigatori, but katugendewo katono. Purigatori eyo kyannabagamba abantu abasinga bakyalemedde mu kibi. Lowooza nga nnyo kaseera kaakavannyuma. Kwata olugalo lwo oba omukono gwo guteeke ku ssigiri. Guteeke ku ssigiri okumala seconds 5. Ogulemezeeko toguggyako. Tulabe ki ky'onooba. Omuliro gwa purigatori kasirikitu. Manya omuliro gw'oku nsi kuno kasirikitu oba omuliro gw'oku ssigiriyo kasirikitu nga kamunyeera. Ku muliro gw'omu purigatori. Tujjukire omuliro gw'omu purigatori gwenkanankana n'ogwa Geyeena. Lwakuba ogwa purigatori difference ediwo nti mu purigatori oba ogenda vaayo. Naye jjukira tomanyira nnaku mmeka z'ogenda kumala mu purigatori. Kiba kitegeeza omuliro gwokya. Purigatori eyokya si ya muzannyo. Abakyalemedde mu kibi, lowooza nga akaseera kaakavannyuma. Bw'obanga seconds 5 tosobodde kukwata omukono gwo n'ogulemeza ku ssigiri ku muliro y'ensi eno, ku muliro gw'essigiriyo, seconds 5, onoosobola purigatori? Onoogisobola kweri? Kiba kitegeeza tosobola kugisobola. Obulumi bungi. Obadde okimanyi olunaku lumu lw'omala mu purigatori gy'emyaka 10 mu purigatori. Kubisamu obulumi obwo, kubisa. Olunaku lumu lw'omalamu, olunaku lumu gy'emyaka 10 mu purigatori. Neebulira nnyo ku purigatori. Omusajja oyo waliwo omwami omwerabidde erinnya Yansasa yagamba yali ku nsi kuno ng'alina obulumi bungi bw'ayitamu n'agamba malayika we omukuumi, senga kisoboka nandifudde
ngambire omukama antwale kuba obulumi bungi kati oba malayika w'omukumi n'agenda ne bamuwa tasiki ne bamugamba nti okusigala ku nsi kuno n'obulumi obwo bw'olimu okumala omwaka n'okugenda mu puligatooli okumalamu oba yalina ennaku ze yamuwa olondawo ki n'agamba ngenda mu puligatooli. Batugamba omusajja bwe yatuuka mu puligatooli yejjusa n'agamba malayika w'omukumi lwaki wannimbye? Malayika n'amugamba ne mu ddiiro tonnaba na kuvaamu, tonnabaako nawe waabadde okyaliko n'akabugumu ku nsi ogamba nga obulumi nga bungi. Kitegeeza puligatooli eyo kya nti malayika w'omukuumi okutwala mu puligatooli tokiyita kyangu, asigala mu bulumi naye nga akuwabula waali okuyamba naye olw'okuba nti tetuwuliriza togenda kuwuliza ddoboozi lya malayika w'omukuumi nga yo eva obeera byakucakala kuwuliriza bintu byansi, kuwuliriza beera mu ŋŋambo, kubeera mu biki, kigenda kubeerera kizibu nnyo okuwuliriza eddoboozi lya malayika w'omukuumi naye ng'ebiseera ebisinga waali okulabula. Kitegeeza ki? Tusaasire abantu bano. Tokiyita kyangu omuntu ono okukwata n'akutwala mu puligatooli muliro ogutazikira. Banne nga baleeri mu ggulu basanyuka. Tasiki ye gye baamuwa. Gw'olaba nga ggwe oba ofeyirinze naye naye bambi ng'ate yakulabula. Tokola kino. Kati mwenna wabula katukikomye abo. Naye tutaase bamalayika baffe abakuumi. Tubataase. Gwa mu mukwano oba tandika okugwa mu mukwano ne malayika w'omukuumi oleme kugwa mu muliro gutazikira. Tomuleetera nnaku kuba ogenda mumuleetera ennaku ng'akuleseeyo. Tomusuubira kubeera mu ggulu asanyuke nga gwe baamukwasa yalemererwa. Ekyo tokisuubira. Kiba kitegeeza mu kyonna ky'oyitamu weekwata omuntu ono gwe baakola ki? Gwe baakukwasa osobole okuwangula ki? Okuwangula obulamu bw'ensi eno.